po jako akawuwo economy eggulewo kafyu aveewo abantu baddeyo mu nnomo yaabwe. Okujja kw'ekirwadde ki COVID-19 kwakyusa ebintu bingi mu ggwanga Uganda nga bannayuganda bangi abatuvudde ku maaso saako abalala okukosebwa mu byenfuna. Bwe tutuukidde essaawa eno ng'ate akawuka keeyubudde mu kalala ate akasuubirwa okuleeta obuzibu ku ssaawa eno. Ekirala nti mutunuulira nti lockdown gye twafuna twagibala bubi nga gavumenti yabala bubi lockdown yeno nti right lockdown yandibaddewo ndowooza mu covid owokubiri naye covid eyasooka ndowooza tewaali baddewo kukola lockdown eyo ey'amaanyi ennyo nesigala nga ekonomi yaffe ekyali bulungi kooko. Wano abakulembeze mu disitulikiti ewa Kiso bavuddeyo ne basaba gavumenti ku biki byerina okukola eggwanga okusigala nga ligenda mu maaso n'okusingira ddala mu byenfuna ebyenjigiriza ebyobulamu ssaako n'ebirala wakati mu kusoomozebwa kw'ekirwadde kino kubanga si kyakuggwawo nkya. Ensonga y'ekirwadde ekya COVID-19 ekyajja mu ggwanga unknowing ne kijja ne kizza ebyenfuna byonna emabega. Bwe weesanga mu kitongole kye tulimu ekyala ku gavumenti ne tukiikirira abantu baffe abatuma kuba nga tubaweereza okubeera nti obadde obasanga nga bali waka tebakola. Challenges ezisangiddwa mu mwaka guno ekisooka bwe bwavu poverty. Obwavu kye kintu ekisinza okuluma abantu lwansonga emirimu gy'abantu egisinga gyasannyalala ne giggalwa, borders ezisinga ne ziggalwa ne sources oba stores nezikalira n'osanga nga abantu tebakyayina mirimu. Betwogeddeko nabo bagambye nti basanze okusoomozebwa kw'amaanyi olw'omuggalo ogwassibwawo olw'ekirwadde kino ki COVID-19 nga bagamba nti abaana b'abantu baabwe be bakulembera bafunidde embuto mu muggalo guno ebyenfuna bigootaanye olw'emirimu gy'abantu egyaggalwawo era nga n'abamu bagamba nti abantu baabwe bakyetaaga obuyambi obutali bumu okwongereza ku obwo gavumenti bwe yasooka okugaba. Ab'ebijambi ya security balina okukontrolinga ebijambi ne basalinkiriza ne batuusaako obulabe Masaka muzitukubye nga bamuzirabye zonna kugamba n'abantu okufa bangi mufe erategeerekeka era n'ensaba ne bannayuganda buli kiiseetayo mu kutta abantu bannayuganda ate n'abakwasaganya eddembe ne babatulugunya ne babanyigiriza bakusanga okola waliwo abokyenkoko ku makubo abasiika chipusi batandika lwaggulu zigenda obeera ssaawa emu ate nga bava ku kkubo emboko ng'ekaaba nga ne bye balina babikwata ate nga babasiba ate nga batandika kunoonya kasente kakola ki. Wabula era abakulembeze bano bongedde okukubiriza abantu baabwe okwegemesa ekirwadde ki COVID-19 ssaako okugoberera ebiragiro byonna ebyassibwawo minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu okwetangira ekirwadde kino. Tujjumbira okwegemesa ensonga yokka tusobola okukola okulaba nga tuyita mu mwaka guno ogenda okutandika negemesa kakasa oba kijja kukaka gavumenti erage nti tusobola obeerawo edenga obulwadde weebuli okulaba nga sente zaffe ziva mu akaunti ya gavumenti ey'eggwanga yonna libeere nga sente zikomawo mu bitundu byaffe kisobole okuba nga kyanguyisa service delivery ennungi eri abantu baffe. Bano bongedde okusaba gavumenti okuggulawo eggwanga nga bw'esomesa n'abantu ku butebe bayinza okubeerawo ng'eggwanga liggule ate nga n'ekirwadde kino weekiri. Naye bo bali mu kwagala kugyamu bantu misolo ddala okulaba nga basobola okubakola ki obataasa. Gavumenti yandibadde ekola etya? Esooka nti yandibadde eyisa ssente mu Uganda Development Bank okulaba nga zisobola okutaasa sectors zibadde affected ennyo okulaba nga zisobola okutaasa bannayuganda. Mu buufu bwe bumu bategeezezza ng'omwaka guno bwe gweyolekeddemu ennyo obumenyi bw'amateeka gamba ng'obubbi, obutujju, obutemu, obutabanguko mu maka ssaako n'ebirala bwe basabidde gavumenti okwongera amaanyi mu byokwerinda by'eggwanga okusobola okutuula ebikolwa bino ku nfeete. Obwawe bubaddemu ebirungi n'ebibi naye nga minzaani yeesigamye nnyo ku bibi olw'ensonga omwaka guno gufumbekeddemu nnyo ettemu erisukkiridde. Tuzze tulaba ebijambi Masaka abatutidde abantu bafudde, tujja tulaba abantu battemulwa mu ntemu bwetategeerekeka n'ebirala bingi okutwalizaamu mu mwaka guno. Kale nze wakati mu byobulamu n'ebya security ndaba nga tegutambulidde buki ate gutambudde bulungi. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. N'akasente ke bannoonya tebakayina